Sauda madada omulaba badakola golwanira mu kuziika kwa Segirinya gokola kigugutula nti owe malawo batuka time ngateri akubala mu magezi so kati bamusazeeko ensingo gwali olabyeko muganda wange Zaake nga balina ekifo ekyamakulu kye bamuwa commissioner naye bwe kyavaawo Zaake Akolo yakuba Zaake n'agenda ku kitebe bakamaye nawe ng'agenda weetondolera Akolo okukuba gwe bakubye ate genda weetonde why gokkiriza bano bakuzanyisa ebyo bifirimu kituufu oli ku struggle naye bagaye tukizanye ffenna Zaake mutuufu nze nera munupu teri muntu gwe njagala nga Zaake kubanga yali genuine and honest naye politicians bano balina kimbulu osoyiringa ennyo ettaka gwe neweenyigira bumbi batasobola n'okola n'okozesa ebintu bingi batuuka ne bakuta kati kyebakoze madada yakola bingi ebiteetaagisa kulwanira mu nnyimba ekola gwokulira okuba abantu obucupa batuuka nabo you see at the end of the day as a problem zemusanga nga bakamanda abamu temuli ku mulamwa gwe gumu nga gwe baliko abadumira olutalo even somebody by phone call ngeva mwamulabe tikiti ekuvaako ati waliwo byendabyeko ku lisiti ate babajjeeko ngani oyo gundi tegusuulwa basooka muwa kansala ne bamuggyako tegutuulwa nsabala bakatambi kano mu banayafuzi yandibadde alumba munyagwa singa taliimu yakulumbako yes kamulamba nga nnumba nti ndi nakyemalira ndi biki nemba nayafuzi yandibadde alumba munyagwa yandibadde taliimu wano nga mwakamala otongoza komunimaani kubanga olwo n'omukolo gwe twagendako abantu 8 nga nze munabyafuzi alikonzeka ewe naye tabijjukira because nswana gaba kaadi president w'ekibiina tagaba kaadi kyokubinde kaadi z'ekibiina teziyinza gaba bantu basatu kituufu omu yafuna nti gw'omuntu omu owaawano omanye abikotidde obusobozi bwabaawo wala abikola amakulu a political party gonogaba abantu basatu byagaba kaadi tuwena mugende kakiiko kabakulu abasatu batuule babekendanye bulungi ne kwezi nani tugabe nti mwe mutugabira kaadi okira tikijja bantu baleke kunyigiriza bantu gwoŋŋambe nti gwe kubanga obiina agenda nateekawo akakiiko ka vetting abantu ng'osanga omutabeera nkuwadde MP kati omuntu oyo awata interview MP kikubuuza omwana atasoma nko mawulire oyinza omuteekawo nga mulina ekifo ky'amawulire kimugenda ga vetting mu bannamawulire okujja mu munnamawulire omutuufu tobeera nko MP ng'ovettinga ba MP tobeera nko chairman LC5 ng'ovettinga LC5 ebyo akamyufu akakavaaru nga vaaru y'omupiira kandi badde kayamba ku refali ali mu kisaawe refali ali mu kisaawe be bantu nti banno bafunye obululu obwenkanankana tubakwate badde mu vaaru so ebyo nze sinza byenyigira namu si byakitegeevu nze njagala kubategeeza struggle eno mwe gye muyita struggle buli muntu alina interest Munyago oyinza okuba oyagala obwa president waliwo ayagala obwa MP waliwo ayagala obwa kansala waliwo ayagala obwa chairman LC1 please tozanyira mu interest ya muntu mujja kulaba ebinene kyova olaba royalty y'ebibiina bamembers eri ebibiina byabwe nga kalulu kawedde tegenda kubaawo ati nze kubeera MP ticket nagigula kati kikyo mmanja nakuwa akasenteko kikyo mmanja nsaba ebibiina by'obufuzi byonna byekube mu mutima tuleke kukozesa abantu as if very unfortunate nze sijja kulimba ffe twabeera n'abasa jakuwa example ffe twalina abaana abato twaleeta ng'omugenzi Segirinya n'abalala ne tubawa chances to shine naye singa twalimu eyo enkola ya omugagga yayogera bannabyafuzi abasinga tebandirabiseeko mu politics wa wano kubanga mwabona temuli yali mugagga kabeho nale bwalanisa wanyana kabe bonna bagira on merit mala obusobozi bwabo kasibante Moses bani abantu bonna opposition yaliyo abantu on merit politics opposition tiyabanga muno ani ayina sente because tulinyigirizibwa the idea is fenna tunyigirizibwa teri ayina katwacha tozinkanda. It's very unfortunate wabanga waliwo ebibiina ebigenda bijja ku bantu sente kuba ticket then it's very bad very bad akakoweka independent
Anka tumanyi bino ebintu. Pozi dakika 15. Sina mutawana. Ze sina fitina. Otaddeyo. Nedeno yanayanguye. Onawo sinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo nkubuzaako nti osibye otya oli otya mu ggwanga mw'oli essaawa otulabira ne mu kitundu mw'oli. Nyina President wa Common Man's Party Munyagwa Mubaraka. Agenda kubuuza tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero Mr. President tukwaniriza tusababuuze ku bantu tutandike okwogera ebigambo. Ese mukama wange. Je bali muganda wange. Bulungi. Zabatulaba mbalamusiza mwena bali ku platform ya feno mbalamusiza. Manya gegoze Munyagwa President wa Common Man's Party ate presidential aspirant. Common Man's Party 2023 mugumu. Presidential aspirant. Alubirira kwesimba okuba president. Kutikiti ya Common Man's Party okuva 2026 paka 2023 mugumu. Webale kunteza. Emikono giri gitya. Baba ngambe emikono si myangu okuginoonya. Ku bina. Kati goina timu nene. Ku bina beteza kwa issue. Omanyi fetu twajja batunyoma. Ate tujagenda kumaliza akalulu kano nga abantu bekanze. Ojukira bulungi nigina eyo sako eyo bichi wano omukyere. Abantu ne bagamba nti awo tewali mulimu. Muganda wange kino ekintu twaki planning emyaka ene mabega. Tetugudde mu kigwe n'emikono tekisobola kubeera kizibu. Temugudde mu kigwe. Kubana nabye gulo mukwogera nga mufunye certificate ngogamba nti akakyoke byokonda kakoze kati. Paka we katuuse ne kagamba. Ne tukatayiza. Abasajja katuwawe certificate tulina kyakola. Kawisa makona paka ne twakatayiza. Nera nja kwagala ko yinenga justice bya makama yali. Ejja bagabala abasajja mbalekete mujabaso. Mwanguye sajja mbatire ekintu kyabo. Nenga waliwo abaganye abawita makona. Naye bakiriza at last nga tubatayiza because phase yabadde ddako ya de court. Emade mugena mu court. Twade twafilinze nadda. Twade twagala kusaba order mateeka tujita an order of mandamus. An order of mandamus ye kyekiragiro kya court ekiragira omukozi wa government yeno okuteeka mu nkola ekyalina okuteeka mu nkola. Kastomala okutuukiriza ebibyo. Osogenda mu court n'osaba kyetuyita an order of mandamus. Kaso tuukiriza byotuukiriza yes. Ye kasaye buzabuza ogenda mu court. Ekiragiro kimuwa kimulagira ogenda mu high court. So mwade mumaze okutegeeza exactly for an order of mandamus. Naye nabo ne balabuka ne babawa certificate. So n'oluwana ekifaananyi kyogenda okukozesa ekino ekituliye mabiga wano. Kituufu kino ekifaananyi okiraba kiri wano week number nga abantu bagenda kisayiningako then ekitwalibwe mu store yaffe ya Common Man's Party kiterekebwe. Lwaki wasazeewo obutakola edit mungi mu kifaananyi? Anti nze njala kusigala nga bwenfaanana. Nze sisala myaka kyekisooka. Wansi ndi musajja siina kyenjifunamu. Katwache why should I edit? Nze ndi common man. Bwemba nyine mbalabeke ebeereko. Buli kimu kakibeereko. Exactly. Yo yenyini. Why should you edit? Omusajja nawo editing ekifaananyi. Omusajja ali serious. Buli kimu n'ekyo nyine tukisala. Amanyo ne tugalongoosa ne sigala nga bw'ofaanana because you are a common man. So President Munyagwa ebiriwo olwaleero mu byobufuzi biyitirivu mwatugambye eggulo ng'aba common man mwemugabanyizaamu nga bajja mugendo gaba mu fulaga. Teva ku kitebe wane Mengo. Waliwo abagenze Masaka, waliwo abali mu Mambuka, waliwo waki musazeewo kikola bwe mutyo? Ndobo tunula wano olwaleero ku kitebe wano. Ekyatugeza wano kuwa ba registrars stamps naki. Neera ba registrar kati buli omu ali mu bendo lye. Wano tetulinawo mujjuzo. Neera ba registrar baffe n'obukiiko bwabwe obutono. Regional Electoral Commission bodies. Twaziwa obuyinza okulaba nga zigaba flags zaffe mu mazima n'obwenkanya. Kubanga ffe flag yaffe ya bwereere. Katwesibako yakinga headquarter. Flag ya bwereere, bakandidates ffe tuba commissioningira ku bwereere. So kati nga headquarter tuba tujagaza ki flag. Kino ekibiina ky'abantu. Kino ekibiina abatulaba nje abategeere ky'abantu. Ekibiina ky'abantu teweetuuma ku mirimu. Abantu bika batambuza ekibiina kyabwe. Obuyinza obugabanyamu. Nze Munyagwa sibeera mu gaba flag. Tobirimu. Ate
ate nga bakandidates balina bangi ogenda kubalaba electoral commission ejja fulumya statistics kino ekibiina kyasimbyewo bati kino kyojabalanga twabasimbyewo bangi neffe tetuli nnyo tebaga kwenyigiramu nnyo mu ebyo kati akalala kebemulugunya ku common man genda byeke yenyambala yammwe mugamba muli ba common man naye nyambala si ya muntu wa bulijjo omuntu ofune suuti eno ne saati eyo nga gyoyambadde ne taayi oliwo omukatanga wa wansanyiza obutasobola oba tomujjaamu wali ogenzeko ebutabika sigendangayo ebutabika bebayo balwadde ba mitwe right abalina obulwadde bw'obwongo be babeera ebutabika kyogana n'abasawo babeerayo baba balwala obwongo kitegeeza abakulembeze basobola okwambala oyinza okuba abakulembeze eno yunifoomu yaffe akabonero akali clear akalaga twandiyagadde common man omusomesa naye abe nga asobola okuaffordinga kano isi esuuti mu African culture tugiraba nga symbol of success ti omuntu ayambalira amasuuti osanga at least afunyemu kantu so we want to transform the common man so we accepted nti fenga ba leaders twambale bwetu ekyokubiri kuzza sanite mu byabufuzi abantu badde bafudde ebyobufuzi ekintu ekyokuzanyiramu ekyokubalaatiramu oli nayambala ebigoyegoye bitategerekeka nti emupi kati sanite eyo kubanga osanga omusomesa ng'agenda kusomesa ng'ayambadde bulungi ali smart niba batayambadde bya bbeeyi naye ng'ali smart atukula naye oli olw'okuba n'agenda afuna kiovula eri nakyekubako mbwe empiwu yayitawo no twalowooza nti notwetaaga kuzaawo sanite mu byobufuzi yes so mulabanga ebyobufuzi nti naye woofiisi of course nkulu nnyo kubanga abamu babitwala mu ngeri yakujeregerya ne mu ekereziya bagamba wano temwogererawo byabufuzi omuzikiti temwogererawo byabufuzi abakulimba gosooka erewo n'ozimba omuzikiti naye gosooka erewo n'oteekawo pate political party sobola okukiri wange nenteekawo omuzikiti noga guno omuzikiti ne batandika okujja okusaala naye gosooka erewo n'ogulawo political party nogaka njiguddewo olwaleero sewo political party okugigula weetaaga emikono okuva mu district 98 buli district ng'oggyayo emikono 100 n'ogiteeka yaawo 10 ne bagiyitamu ne balaba kosa ebirala besijja nakuyitiramu nembimalayo n'osooka obeera gazetted for 3 weeks abemulugunya balaba wali abemulugunya batabaayo commission esooka netuula neeragira ba gazetting balaba wali abemulugunya batabaayo commission eddamu netuula neeragira oddemu obeere gazetted balaba wali abalala abemulugunya batabaayo commission eddemu netuula electoral commission okwapproving nti bakuwe certificate yeno certificate nga gye mwafunye exactly so saagala olowooze nti ebyobufuzi kintu kyakusaaga political party vehicle eberindirira okutwala obuyinza so tokifuula kintu kyakusaaga yensonga lwaki nokuwa certificate nakinaki exactly si kintu kyakusaaga so ona Munyagwa njagala tugendeko ku nsonga y'abannabyabufuzi abaliwo kati naddala ku mbeera eriwo olwaleero naddala eya flaga nalabeko bannabyabufuzi abamu nga beekalakasiza ku kibiina ky'ebyobufuzi ekya NUP abalala bagamba nti tetumanyi ground mwagijja wate mwaluga tuzimbe eggaali tuleese ground n'ebirala munnabyabufuzi lwaki afiirawo okufuna flaga y'ekibiina ky'ebyobufuzi kati ng'ekyo nga tagamba alina ground lwaki teyeekwata n'abantu be n'agenda ku ground n'asaba akalulu najja ne yeesimbawo oba independent kati ebyobufuzi bijjudde mediocres kyeki wasoma bulungi mediocres kyeki bakazanyiikirizi maybe biri awo nze okusooka okwesimbawo okubeera meeya w'e Kawempe najjira ku kibiina kitono bali bakiyita Social Democratic Party nenvuganya n'owa DP nenvuganya n'owa FDC nenvuganya n'owa NRM nenvuganya n'owa Suubi nembakuba bonna nempitawo Suubi kyali kibiina nakyo ekyabalukwaga abo bannambooze baani Basego na Bampuuga bonna nembakuba nempitawo nawangula n'owa DP wa DP nga MP wa Kawempe South Honorable Sewulwa yali wa DP Honorable Latifa wa North nga wa DP ne bawangula akaabo akebe MP nga kafe kaddako oluvannyuma lw'omwezi gumu ne bayitamu ne candidate waabwe naye nembakuba single handed nembayitako because twali confident nga tumanyi kye twagala ng'okola manifesto n'oginyola abantu ne bakulonda ne kati politics ajjudde buli type ya muntu
buli afuna mu kasenta jambya bufuzi atamanyi na kiyetaaga omusangawo tasobola kunnyonnyola abantu kumuwa kalulu naye nga wabula ye ekimuleeta singa ngwa mu kiweevuweevu ne kimpisaawo ate nga bannayuganda tebakyali basiru teri agenda kuddayo kulonda ebyo bino biwolabye gundi ebyo saagala balonzi abantu baffe kandidate baleme kwerimba ffenna tugamba candidates baffe mugende munyonyola abantu kyogenda bakolera ku manifesto ya Common Man's Party but abalonzi bali ku level eyo gwe linda olabe teekawo abiri nze abantu enfirawo gye bafiirawo ndabanga abagamba nti batafuna flag kyogamba bali abannonda ne balekawo DP ne balekawo FDC baafa ndoza balimu ensaba budde obwo abalonzi kali akalulu akawedde ak'omulundi ogwedde kali mu COVID President Museveni n'agaana rallies ate mu kugaana rallies meaning nti buli politician ayandinnyonnyodde abantu omunnyonnyozi bamugaana okwogera kati ye n'asigala nga ye ne Nuupu balina bye basamba ebyabwe leero kati omuwagizi wa Nuupu bamutomedde leero n'atumbula Nuupu ng'abalala abasibye emigubo ekyaliwo kyokka tebakuli nekana akayimba akasembayo wolabyambulera tiikinga ekyo kyokka naye abo nga bandisobodde tetugenda kuddamu kulaba bino woolabye gundi tiikinga teekawo abiri tukalimuka gwe tobalabe batandise okudduka mu reesi onalebe nnyeko tadduse nyekadduse naye buli omuyoboza musajja ali oyinza okulaba bwanguzi n'odduka aba akirabye kali kirota abaginyize ate waliwo abalala ojja kubeera surprised nga bavaamu bana bafiirawo bo balowooza oyo omupya abatamanyi kiri eri abatamanyi kiri ku ground oyinza okulaba wali obwanguzi nga bulumi nga bujja n'odduka nanze nyeko mbadde ekisooka mulaba ne fulaga ekyokubiri nga mulaba ku ground kiri amanyi ye kiri wansi amanyi ojja kubeera surprised ate newuunyisa nti kali akalu ka COVID muleke keesigamako biri birala pozi Museveni wanatugamba ti muddayo temu campaigning ekyo kirala so ogamba ti mu campaigning addamu n'akola akavuyo nga gwayagadde gwayisaawo but wanakkiriza abantu ba campaigning birala banyonnyola abantu nze mbadde manyi level y'abalonzi baffe tekyali ku byakunnyonnyola kati kankunnyonnyola muganda nga bannayuganda tebayita basiru bannayuganda tebayita basiru juzi ababadde ku gundi kalitunsi awo muyinza okumpeera obujulizi omuntu omu yeyandabye naye ssebo namazeewo essaawa 2 neffe twalitandika ekibiina kino teri kye bataatuvuma nga balooza nti bannayuganda ebyo byebikyabali abannayuganda si basiru kati ojja kujja bagambe honalebo ogundi oze weebale emyaka 5 tukoledde ki tuulo tunnyonnyole nga toyina naye bagambe ze nyina fulaga anti omuggo gujja kuseka omuggo gujja kuseka so ffe ebiina byobufuzi tulina okuyiga tetuddamu kutwala bantu for granted okulooza nti abantu tebategeera abantu bamanyi kye baagala nga tebategeera bulungi bati ebiina byobufuzi bisomesezza abalonzi si mulimu gwa biina byobufuzi kusomesa balonzi ani anosomesa akakiiko ka byakulonda kalina okusomesa abalonzi ebiina byobufuzi byo tebirina kusomesa bawagizi baabyo kubanga because abawagizi baabyo good not abalonzi anti era abalonzi abawagizi balonda kyawula ba members b'ekibiina bawukana ku balonzi nti members b'ekibiina it's a fraction of abalonzi abangi kubanga munyago onova ndo ku olukiiko mu Masaka abenaremu tebajja kujja kale nobasangawo okubasomesa tulina n'abantu abalonzi nga tebalina kibiina kyabufuzi waagwa naye nga mulonzi yes kakati ogwo mulimu gwa electoral commission yes tukimanyi bulungi President Museveni NRM tebakkiririza mu kalulu k'amazima na bwenkanya therefore tebayinza na kwagala electoral commission yetengere kola ebyo byonna yes naye ffe tugamba ennyanja bwetabanguka ebyennyanja tebiddukira ku lukalu bisigalayo mu mazzi olw'okuba nti embeera ntabangufu tetujja kudduka mu bino tulina obisigalamu yensonga lwaki tugamba mwetuli wadde nga ennyanja etabanguse mwe byennyanja musigalamu mwetuli Honorable, ensonga y'abafuutu soja bwe bagamba okwesimbawo ne baba mu mafulaga lwaki olowooza ekibiina kisobola abafuutu soja mwesimbewo nabo ne bajjayo ne balaga interest ate ne bagaana obba wa fulaga list nefuluma nga fuutu soja taliiko olwo osanga bye bataatuukiriza
Sawa kwogera nnyo kibiina kitali. Nenga akugamba nti buli ground yagina na buli kimu akiyina. Badde okusaba tonjogeza tontwala nnyo mu kibiina kitali kyange naye nga kijja okutegeeza osanga ine byataatuukiriza. Waliwo azze n'akasente nga gw'onyumya ebyo. Ina bimu bikambwe. Omukulu waliwo azze n'akasente kamuli ako. Azze n'emmotoka ejjudde. Abakulu bakeetaaga nga gw'onyumya embufuutu sojo waawa. Okola ekintu. Wendi mbeerawo ze mpanika fulaga ku kibiina ku kitebe. Natuna function. Omanyi nze nabagamba waliwo kye bayita yiribadde. Yiriba? Yes, day. Bannayuganda nga babuuse badde bayita abantu abali ku struggle. Bannayuganda bamaze okutukuba mu ttooki bati bannabyabufuzi. Batwetegereza ojja kulaba munnabyabufuzi nga abamu takyasalana mu Kampala mu makkati. Naye nga babadde bamwagala nnyo. Ebintu ojja kulaba ffe twakalaba olowooza. Sajja badde wano bahagise bagalaba ntulaba ebintu bingi. Waliwo kye bayita yiribadde nga bannayuganda bamaze okutukuba mu ttooki bati. Nakutegeera nti gundi bulijjo badde munyagwa bulijjo badde otulimba. Sibyo baddeko bino ojja kuwulira emisinde wano mubalirira abantu abaana abo ajja nawagira ekibiina right from the inception ne bamusiba ne bamukuba ne bamukola ng'amanyi one time my party ejja kumpa ejja kunsiima kati gwe nojja n'oleeta memba omupya akamala wiiki emu n'omuwa tiketi yono n'omusuula abantu bajja kulaba ebinene muddeyo oliraba obwenkanya bumatalinga yeti miterio political parties zino okuba ennenkanya eri abantu sikozesa baana b'abantu n'osuulawo n'odduka. It's very terrible and bad but we say in law that equity bites in personam. Obutali bwenkanya buluma oyo yennyini gwe bakozeeko obutali bwenkanya. So sikirizibwa mu mateeka gwe kubanga bakozeko obutali bwenkanya nze ate nkaabe nnyo gw'olina okwekaabira obutali bwenkanya babukoze ku ggwe so sinze nze tebinkwata nako. Equity bites in personam. Nawe osobola okulaba n'ogamba Equity bites in personam. Nze ndi president wa Common Man's Party. Kati nga president wa Common Man's Party walikiriza Futu soja wa Common Man's Party okwesimbawo ku position oba futu soja alina ebirala byalina okukola. Nze bikola because nswana gaba kadi president w'ekibiina tagaba kadi kyokubinde kadi z'ekibiina teziyinza gaba bantu basatu. Kituufu omu yafuna nti gw'omuntu omu owaawano omanye abikotidde obusobozi bwabaawo wala abikola amakulu. A political party gonoga abantu basatu byagaba kadi tuwena mugende kakiiko kabakulu abasatu batuule babekendeye bulungi ne kwezi nani tugabe nti mwe mutugabira kadi okira tikijja bantu baleke kunyigiriza bantu gwoŋŋambe nti gwe kubanga obina agenda nateekawo akakiiko ka vetting abantu ng'osanga omutabeera nkuwadde MP kati omuntu oyo awate interview MP kikubuuza omwana atasoma nko mawulire oyinza omuteekawo nga mulina ekifo ky'amawulire kyemugendo ga vettingamu abannamawulire okujja mu namawulire omutuufu tobeera nko MP ng'ovetinga b'MP tobeera nko chairman LC5 ng'ovetinga LC5 ebyo akamyufu akakavaaru nga vaaru y'omupiira kandi badde kayamba ku refali ali mu kisaawe refali ali mu kisaawe be bantu nti banno bafunye obululu obwenkanankana tubakwate badde mu vaaru so ebyo nze sinza byenyigira namu si byakitegeevu. Nze njagala kubategeeza struggle eno mwe gye muyita struggle buli muntu alina interest. Munyago oyinza okuba oyagala obwa president waliwo ayagala obwa MP waliwo ayagala obwa kansala waliwo ayagala obwa chairman LC1. Please tozanyira mu interest ya muntu mujja kulaba ebinene kyova olaba reality y'ebibiina bamembers eri ebibiina byabwe nga kalulu kawedde tegenda kubaawo ati nze kubeera MP tiketi nagigula kati kikyo mmanja nakuwa akasenteko kikyo mmanja nsaba ebibiina by'obufuzi byonna byekube mu mutima tuleke kukozesa abantu as if very unfortunate. Nze sijja kulimba ffe twabeera n'abasa jakuwa example ffe twalina abaana abato twaleeta ng'omugenzi Segirinya n'abalala ne tubawa chances to shine naye singa
twalimu enkola ya omugaga yayogera bannabyafuzi abasinga tebandirabiseeko mu politics wa wano kubanga mwabona temuli yali mugagga kabe Honorable Alan Sewanyana kabe bonna bagira on merit Kasibante Moses bani abantu bonna opposition eriyewa abantu on merit politics opposition teyabanga muno ani ayina sente because tulinyigirizibwa the idea is fenna tunyigirizibwa teri ayina katwacha tozinkanda. It's very unfortunate wabanga waliwo ebibiina bigenda bijja ku bantu sente kuba ticket then it's very bad. It's very bad, very bad, very bad. Naude Sauda Madada ngali maziga agamba kale nze mpo wa kansala ngofuna wa MP noli afuna wa mayor Madade bya nayizo njijeko tikiti Madade bya biyige tokkiriza ngokwera mu setup onokiriza bakuzanyisa ngo omusezi ku stage they will liquidate you nsaba tegusula ne Madade bya biyige ate tegusula yebizibu yafunye abadayogera nnyo bamuteeka ku abadayogera nnyo list esooka nga mayor wenakawa tegusula abadayogera nnyo nekati bamujje oyo omulambo kubanga oyogera nnyo bwotyo nakyo si kyekirungi ennyo naye mwogezi munnamawulire okay let me tell you tokkirizanga omuntu okulaba nti gwe ekimusanyusa kyoyogera omuntu oyo akutwala for granted njagala nkuwa ekyokulabirako nze nali ne Dr. Besigye some of you thought that olwokuba batandise PFF katonda mwali manyi nange genda automatically era watwewunyisa nnyo no nze ndi independent minded. Besigye is my friend up to now sifunanga mukwano gwange mbyabufuzi yenkana Besigye kati kino kanchikubuli nenyina nsobola okutakanya namwe mu arrangement ya munema ze kutepa fen tobera you don't need to be a psychophant. Sauda Madada omulaba badakwa golwanira mu kuziika kwa Segirinya gokola kigugutula nti owe malawo batuka time ngateri yakubala mu magezi so kati bamusazeeko ensingo gwalera byeko muganda wange Zaake nga balina ekifo ky'amakulu kye bamuwa commissioner naye bwe kyavaawo Zaake akolo yakuba Zaake n'agenda ku kitebe bakamayo nawe ng'agenda weetondolera akolo okukuba gwegwe bakubye ate genda weetonde why gokkiriza bano bakuzanyisa ebyo bifirimu kituufu oli ku struggle naye bagaye tukizanye ffenna Zaake mutuufu nze leera munupu teri muntu gwe njagala nga Zaake kubanga ye ali genuine and honest naye politicians bano balina kimbulu osoyiringa ennyo ettaka gwe newenyigira bumbi batasobola n'okola ebintu bakozesa ebintu bingi batuuka ne bakuta kati kyebakoze Madada yakola bingi ebiteetaagisa kulwanira mu nnyimba ekola gwokulira okuba abantu obucupa batuuka nabo you see at the end of the day as a problem zemusanga nga bakamanda abamu temuli ku mulamwa gwe gumu nga gwe baliko abadumira olutalo even somebody by phone call ngeva mwamulabe tikiti ekuvaako ati waliwo byendabyeko ku lisiti ate babajjeeko ngani oyo gundi tegusuulwa basookamu wabwa kansala ne bamuggyako tegutulula nsabala bakatambi kano mu bannabyabufuzi yandibadde alumba Munyagwa singa taliimu yakulumbako yes kamulamba nga nnumba nti ndinakyemalira ndi biki naye mu bannabyabufuzi yandibadde alumba Munyagwa yandibadde taliimu wano nga mwakamala otongoza komunimani kubanga waliwo n'omukolo gwe twagendako abantu 8 nga nze munnabyabufuzi alikonzeka ewe naye yali tabijjukira tekamu eyo mbongo kano bamusiseko ku lisiti ssebo akyalaba bingi politics wano siina kye mukasukira naye olw'okwagala tiketi ovuma ono alo nawunyisiza nti yakulumbako tegusuulwa naye mukimugambye ate mulimba nze mwayiza waliwo ne twali ku mukolo gwe abantu 8 nga nze nzekka munnabyabufuzi aliko nga nze nzekka va anyway but nga nze ndiko so ekyo kyokka kitegeere nekasatandika komunimani ebyo tosirikako buli kimu kyonna olina okukyogerako naye olwokuba olina gweyagala okusanyusa kakati olina okuba amanyi relationship yange naawe atuganga musajja ono avudde ne Munyagwa ono si muntu tokkiriza nkuzanyisa ebyo nze nali nga ne Besigye nga buli dakika tuba tuwakana ne mukama yes nze nabokana naye nze Besigye noba oli mulaba waliva mukobera mubuuzi ajaga Munyagwa ayina empaka ekyajja kikugamba naye ajja kugamba ekigambo naye bwakkiriza teyefuula naye nze tompa bw'ebiragiro ate nga Besigye ye munnabyabufuzi gwe nkyasinza okuwa ekitiibwa kasookedde mbaawo
nolaba yangambanga nemwa ekyo doctor nga bonna balukwago bakkiriza nga doctor ekyo tekijja kukola lwaki nomulanga ng'atakambuwadde alaba bonna bakkiriza kati nze nkulunga lugezigezi nemwa your excellence wano waliwo obuzibu buno waliwo kino tekigenda kukola ne bakulaba bubi abamu nolaba nga beesise bakoze adda mu dokita nemuga no kati gwe bakuba eri fulaga wali todda mugifuna nze sobola kubeera mu bubiina nga yo nuupu oba kisobola nze sobola kubeera mu NRM kuba nze nyina empaka si mu bubi naye simanyi kumpa bu instructions agandi implement no ani gozanyirako nze nyinza okwagala nga bwe nanjagala ennyo Besigye naye tosobola kuŋŋamba bikola ABCD nenkola bukozi so twayumbanga ne Besigye oyo naye ng'akimanyi nti ono omusajja wange bwe mutuuza ne mumatiza si wakuceekingako nze nyala kutegeeza muto wange bwe tuli kanyanze naawe nti omanyi ddiiru tonceekingangako ojombuza atera okunkyaza ku ma TV ne media houses kasokiriza nti njabaawo olwokubiri ndi mu studio toteetagana kunkubira naye bwe ŋŋaana tosobola kunkozesa kyesaagala nti olwokuba olina enduulu y'abantu nti olwokuba olina ssente era nakwewuunya 221 okugaana osala nze sobola kulumba Lukwago oyo wa PFF ndi wano esobola kulumba Besigye esobola kulumba Lukwago twabeera mu kubonaabona kungi katono tufenze ne Besigye ne Lukwago ne Ingrid ne Ssemujju oyo so ne bakola ekinyiiza kitya nsibandukula ntunuulire batunuulire nti era nabo nkakasa kyekimu nze sobola kulumba Lukwago sobola kulumba Ingrid sobola kulumba Ssemujju sobola kulumba Besigye so omukulembeze omutuufu wadde gwakiririzaamu naye toyina kuba yes ekireetedde abaana bategusuula obuzibu baganda bange bamaddaada omuntu kulaba ng'oli mulumba olwana ogenze mu kuzika sigirinya gw'olwana gw'okuba bamulekwa kati ebikuyamba kyebi olwokuba yagala bakuwaane nti ono yalwanye nnyo ono such people are normally liquidated they will liquidate you even mu majje tukiyita liquidating liquidation kuba kutta gavumenti wekwata obuyinza battana batte tebaba na mugaso kuba gavumenti wekwata obuyinza batuuka nga baagala ba diplomats no they kill them gavumenti wekwata obuyigwe basuusa bana bali mu nsiko balina amanya ag'omutawaana towawulira abantu balina amanya ga suicide guarding okyabalaba abamu tebaatuuka Kampala bw'obeera mu politics kabe opposition weekwate bulungi tewetaaga kuwemula tewetaaga kukola kitu you don't need to do some things olina okusigala ng'oli so endowooza abamu bagenda funa lesson wano ku kino ekibaddewo it's up to them but what you need nera nze tekukigamba Common Man's Party one that we need to give the leadership of this party a professional touch muleke kuzimba Common Man's Party nga kibiina kya Munyagwa ntero bibagamba wano Munyagwa ajja kutuuka nga muzimbi abasinga amaanyi atanko bakola buli kyayagala we want this party tukizimbe with a going concern nti time etuke nga abaana baffe bahandolinga oba bannayuganda abalala bonna so tero gamba nti tuleke kuzimba kibiina kino ng'ekibiina kya Munyagwa kibiina kya Bigirwa that's why for tugende holding a press conferences zaffe wano tuba tudde nawamu tuli awo sibaga nti ono kitalina kutuula mu maaso kizibu n'okutegeera nti ono president oba onaani kizibu so ebyo byonna mbigamba abantu mbeere mu bibiina by'obufuzi nga temuli basibe tweyanziza olwakadde tugenda koma wano speed tujja kuddamu okwongera ebigambo ng'otuwadde space ne chance wonna wadde osizira okubeera ng'otulaba ne pulezidenti Munyagwa luwanga nokyogera bwe njogera president siterako linnya mbeera nga siri mmanyifu nnyo bwoga president Mr. President onokoma ono wonna wadde osinza okubeera nga otulaba ne Mr. President tukomye wano leero tutandikire awo akuume atakuumira mpeera